we may not actually query much so long as we in mortgage signing or the comparing a signature iliku mortgage ye signature yori ya iliku chapa bwe yalinga agura bikwatagana very perfect wanga yukana ya bank naye nga tetuyina lukusa rwo kuyita eyewola kubanga echapa chakola ki chaletebwa oba mortgage yaletebwa ki bank. Our dealings now between the bank and ourselves, not the borrower. So we tell the bank that please submit this document is missing. IDs, ufanani, uchivichi. So oba kubyapa bingi. Kati enza kwanga kubyapa 10 depending on the money you wanted oba sente oba obunene bw'ettaka. Now so ekimu tulina kumanya nti ebyapa bino byonna biri mu manya gani geyewola naye olusi eyewola ayinza kuteekamu n'ebyapa birala byali mumanya marala awo wetusabira ki powers of attorney uli yakukiriza okusinga ekyapa kye. Okay, there we can query. Endala kwere ejja nti bwobanga owereza gundi mortgage kati tusaba nti bufaananyi bulina kubaawo kubanga olusi mortgage zijja nga tezirina n'obufaananyi mu nkola yaffe. Kave tubanga gwennyini ttaka gwalitaddeko omala kulabikako gye tuli. Muwulidde caveat eyiyo gwennyini ttaka bw'okitaddeko ku ttaka lyo okugijjako omala kulabika gye tuli. Tosindika mutabanyiwo tosindika mukyalawo gwe mwennyini olabikako gye tuli. Ne bwoba oli mu ddwaliro tumanye okusindika wano abantu ne bagenda mu ddwaliro ne babakeberako. Bw'obanga eyakisako nga mukadde tumutumye bamuleete oba si kyekyo tusindika omuntu waffe n'agende n'amulaba. So tulina obuzibu. Caveat zammwe bazijjako yes. Naye kati twakyusizaamuko caveat okugijjako nnyini ttaka omala kulabikako. Caveat obanga ataddeko yennyini ttaka va ku bino ate mubanja nedda nnyini ttaka otaddeko caveat yo okugijjako omala kulabika. Ne bwoba ofa otya tujja kutumya ojje oba si kyekyo ffe tujje gy'oli. Muzanganda caveat nkulu nnyo kubanga naawe gwe bawa ssente omuntu ng'ali mu ICU ogaba muyamba ate n'amutaasa otya nga kigenda kutwala mwaka mulamba. So kiri gye tuli ffe okukola bye batuwadde nga biri kiriya mpozi kano registrar njagala okatangazeemuko banange bw'oba olina ekyapa kyo nga nange mwendi oba kiri Mbalala oba kiri Mukono oba kiri Ggulu tokitereka buteresi sokoseko caveat olyoka okitereke. Toteeka kyapa tekiko caveat kubanga bwekigwa mikono emibi nga sigini kyayo basobola ogifoojinga. No soko owuliriza kino mukitegeera. So fe okubaweereza amangu kiyamba mmwe ng'oggyeko ate bano ab'enibika ate mu okusaba obuweereza gye tuli bye baleese biri muku ebirumira. Mukitegeera. Naye ekizibu kyekyo wano bagenda okuleeta okuregisteringa nga bamaze okukola ne agreement loan agreement loan deed registeringa bu registerings banka n'oli baba bamaze ebyabwe nga bamaze n'okusayininga eno kisemba baba balese bulesi bikola ki kutuleka ku registeringa ku security. So saawa esirooza nga registrar abeera ne influence y'amaanyi muntegeragana ya banka n'oli eyeewola baba bamaze okukola ebyabwe balese abasaveya bapimye bakoze reports balese bavalue bakoze valuation bakoze assessment source of income nga bamaze byonna nga amateeka ge balagira batuukira okujja wano nga biwedde nga registrar tayinza ate gaana kuba si yawola
si yeyewola bali bakoze due diligence. It is a very complicated situation. Naye kyamukisa mubi nga te babeerawo obulyake ayo Yesu gwe bakwata. Webale kutugambako olusoga bagamba omukobe waako akola ki alekawo tamalawo. So we are going to look into the matters. Naye bambi fena tugenda mu banka okusaba sente naye otokana tudagala n'obivaako sobirwa naye bino ebyababbi bitwambula speed ate ne sente ziba nyingi nnyo. Tugenda kubayita era bwe tubayita nenaaba adimisita bagenda kola ki tugenda bayita mwenna bananyini mataka era mujja kudda mujja kusanga lisiti tukoze ki tuzitimbye abalina olishalize zaabwe tuziteeke ku ki omumairo nayo lisiti ejjakola ki ejakubeerawo so ekijjakolebwako mawu November gye njogeddeko yeyokumaliriza kugamba nti tukoze ki tukijeeko engalo. The period is November, yeah? That is when we shall come back. But I wanted to know in respect to Block 190, because that is registered for the private mailers. Which period should we come? Bring our titles and they be registered. Nature to the clarity. Where you get the olwokuba ye buli wabalaga ateekawo sente ate gwakola ekituufu olwokuba omanyi okola kituufu toteekawo ki mbadde nsaba mwetereeze. Omulembe guno musomye okusoma kulungi naye munsaasire nze ngamba mwagadde nnyo sente ne zibasuula mu bukyamu. Singa si ekyo bano bonna mwandibadde mubakwata. Omuntu agenda okwewola akawumbi akalamba nga gwe registra nawe tumayoko ku muntu noli nagenda naye kubisa ekifaananyi ku kizimbe ky'omuntu n'afuna akawumbi mu wiiki emu. Mbadde nsaba bannange munsaasire nze mbagambyeko njagala mwetereeze abatutawaanya ba administrator nammwe ffe banne mutusaasire tetulina buzibu tugula ekintu kye tumanyi nti kyekituufu. Neyanziza nnyo neyanze jana okwebaza survey oyo atunyonyodde bulungi. Ensonga yange eri bweti omutawana guno gonna gwe tulimu guleetebwa bode ebbiri lands ne ba administrator ate besirabako wano bannanyini mayiro ezo tewali n'omu akola ki ajja era taliiwo era be bagaba n'ebyapa ebyo. Mujjukire nti bano abantu abawansi abagula ye ekituufu abatakimanyi. Eyandimuyambye ye mmwe abaasoma naye ne mutakola mulimu gwe muteekeddwa kukola temutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe. Kyensinga okwewuunya ennaku ezo nali neetaaga ssente nasaba ssente okuva mu mwezi gw'omwenda nazifuna mu Gwakubiri naye nga bansaba buli kimu. Bwe nagulira ettaka eryo teriri wano Mukono naligula nenzijjako caveat nebanga caveat zakola ki zavaako. Bwe natuukira ate okwagala okwewola ssente nga bagamba nti caveat tekolanga ki tevangako neneewuba mu kooti okumala ebbanga. Nebuuza bano abajja ne bafuna ssente mu wiiki emu bayambibwa batya? Ye najja alina ekyapa kiri fake ate najja wano nabanga ne bwaba atuuse wano ku landis yafuna ssente ku speed ez'ekika ekyawaggulu naye ng'ate ffe kikutwalira ebbanga omuntu omutuufu okufuna ssente mu banka. Amazima gennyini mugende mu babuuzi teri afuna ssente mwezi gumu wadde emyezi ebiri. Naye ku banku ono omuntu omukyamu yafuna ssente mu wiiki etya. Nze munsonyiwa okugamba ngenda nendowooza nti nammwe mukikola ki mukirimu kuba mwanguya buli ekyetaaga okukolako ne mukikola ki ate ekituufu temukiwaaki mutuyisa okubayamba. Kituufu tukkiriza tugenda kukola ki naye tuli beeraliikirivu. Mbadde nsaba musooke mutulowoozeeko mulimu abalina ebyapa nga ekyamazima nga muto wange oli kyeswa
aluddewo nze yatandika okuzimbawo nga nkola ki naye kyenyamiza okugenda okulaba nti ate ekyapa ekye kyebakoze eki kyebasazizaamu. Mbadde njamutunuulira ensonga ezo n'ekika ekyawaggulu, kubanga nze nina obukakafu nti abantu abakyamu bo baba bagezi nnyo okusinga omutuufu, babeera simaati nnyo. Buli kyogenda okulowooza okukolako aba yakusookayo dda, nga n'ekyapa kino kirimu oluusi akikyusiza emirundi. Etteeka gavumenti ya Uganda lyeyassa mu Bank of Uganda eriwa babankers olukusa olw'okoperatinga oba okukolera emirimu gyabwe. That is my contribution at times in dealing with these titles. That one is without question. Some people took advantage of block numbering, block naming, and defrauded. This one is open secret. But as he said, when we are dealing with this issue, we have to also consider the law. The law under section 91 of the Land Act gives powers to the Commission on Land Registration if he sees any errors, irregularities, and all that, to call for a public hearing. So even the fraudster in court will be called to be heard. I know some of them many of them actually don't come. And their coming will not actually, you can tell them from here, their coming will not stop us from proceeding. Because the law gives us that if the other party has not come, and he or she has been given sufficient notice, then you can hear the matter ex parte. That is hearing one side. So long as that side shows evidence that actually they are the owners, and more particularly that they are occupying and 10B, which fall on Mairo and then Kawaka's land. Yes? Both are Mairo actually, held in perpetuity. The difference is that the other one is official Mairo and the another one is private Mairo. So, and the senior staff surveyor had elaborately talked about it. The overlapping of tenures, I think that's where the problem is. So much as there were overlapping of tenures, that one can be corrected. That's my position. Writers who are transferring this, or you get another administrative issue. But to say the registrar was, why did you do this? My friends, you are the ones who bring these transactions. Then why do you say, why do we do that? Then the third thing I want to talk about is many people have alluded to it and pointing like fingers on transfer. Like in 1 year, in 2 weeks, in 1 day, a title is transferred several times. I can assure you a title can be even transferred 10 times in 2 weeks. Because now, if there is nothing wrong with the title, and you believe it has nothing, the title is, it's business. You know, these land transactions are running as business. There is no way me as a registrar will say, yesterday you transferred, unless I have a reason. Then why are you transferring today? Actually, it is a matter of fact. A transfer will come having 2 or 3 transfers at the same time. They will have minute, for example, what we call it instrument number 101, or and the next will have 102. The third one will have 103. There's nothing wrong with it. There's something wrong is when you suspect and go ahead
transfer. Upon reason of suspicion, you can say, ah, why is this? Let me look at the was made in the error. Okay.